Taata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Taata ng'omwoyo atuuse, ye wabeera w'enjawulo. Omwoyo atuuse. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nsanyusa obalaba mwasiibye mutya era mwasize mutya buli essaawa ze gyali. Ekitiibwa nkiddiza Mukama nti nze nkomye ndi bulungi era nkimanyi naawe akumye oli bulungi. Twebaza Mukama kulwa akaseera kano, si lwamanyi si lwa buyinza n'olwekisangulumiza Mukama. Mukulike eyo yonna gye tutabadde obwedda gye tutambulira mu bujulizi bwaffe obwa Angelica. Mukama abampeera omukisa mwenna abawaddeyo akadde. Haleluya. Bannange ni Nash Media, how do you now? How are you now, sweetheart? Nsuubira nti kati oli okay. Mukama akozeemu omulimu. N'abalala mwenna abalina obukosefu Mukama abamponyeze. Haleluya. Yes. Abapya mbaniriza nnyo okufuna akatego omanyi bw'okafuna akavidiyo ako n'okatuusa ku nkomerero ng'omaze okusabako wamu naffe no subscribing n'okona ku notification bell olwoba ofunye akatebe n'omumpa ku like ekigalo ekyo kinkolera. Oba ofunye akatebe bw'otudde oba ofunye akumwanjo nti message bw'egira yonna esookerawo. Haleluya. Kale tugende mu maaso ga Mukama olunaku lwa leero. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwaniriza kabaka w'abakabaka. Jangu oyogereko eri emmeme zaffe, jangu oyogereko eri okutegera kwaffe. Muffe temuli magezi era tetulina wadde obuyinza wabula okukozesa kino okwagalako tukwaniriza mukwano gwamu. Tusasire wonna wetutambudde obubi otusonyiwa ne tunaaze n'omusaayi gw'omwoyo omutukuvu. Jangu tusome naawe, jangu otusomese, jangu otuwa omwoyo w'amagezi okutegeera ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Olunaku olwaleero tugenda tutambulira mu Makko essula yakuna. Tugenda kulunyirira wenoba ofunye obudde ojja somawo awo naye tugenda tutandikira ku lunyiriro olwasatu mu musanvu. Haleluya. nga tugenda kwogerako wiiki eno ye tutambulidde nnyo mu muyaga ogwo kuba tulina omuyaga mungi gwe tuyitamu baganda bange. Buli omu n'omuyaga gwe gyayita naye tulina omulwanyi asinga abalwanyi. Nnyini muyaga aguteesa. Tulaba wano mu kitabo kyaffe kino olunaku olwaleero lunyiriro olwasatu mu musanvu lugamba awo omuyaga mungi ne gujja amayengo ne gayika mu lyato n'eryato lyalinga ligenda kujjula. Haleluya. Omuyaga mungi ne gujja. Tulaba nga Mukama waffe yali abagambye bagenda kutambulako bagende. Kati bwe baali batudde mu lyato omuyaga mungi ne gujja ne guyingira mu lyato lyali ligenda kujjula. N'ekyo ekyaddirira baganda bange, buli muyaga gwonna ogubaguze guba gulinako solution. So amaaso gaffe tugateeke ku mutonzi. Olunya lwasatu mu omunaana ne lugamba ye yennyini yali yeebase mu kiwendo ku ngulu. Haleluya. Mukama waffe yali yeebase ku kiwendo ku ngulu. Ne bamuzuukusa ne bamugamba nti omuyigiriza tofaayo nga tufa. Abooluganda tulina ekibuuzo kye tubuuza Mukama ne tumugamba embeera eno gwe Mukama togiraba naye ka tulabe yaddamu ki tofaayo nga tufa. Olunya olwasatu mu omwenda n'abagamba ne lugamba nazuukuka n'abogolera omuyaga n'abagamba ennyanja nti sirika teeka muyange teeka
muyange ne gukakkana. Teeka omuyaga ne gukakkana ne bateefu nnyo. Haleluya. Tulina Katonda agenda okuteesa omuyaga ogwo, ennyanja nebeera enteefu nnyo, kuba yayogera bwogezi kigambo. Kati olwaleero bw'aba ayogedde kitegeeza omuyaga ogubadde guliwo gugenda kuteeka mu linnya erya Yesu Kristo. Olunyini ne tweyongerayo temunnaba kuba nakukkiriza. N'abuuza, temunnaba kuba nakukkiriza? Baganda bange, tulina okukkiriza ffe. Tulina okukkiriza. Omuyaga okkiriza nti gugenda kuvaawo, tulina omulwanyi waffe. Kyekintu kye tulina okukkiriza. Ekisookera ddala ng'omulamwa gwaffe kwe gutambulira mu mbejja wa Yesu, atambulira ku mulamwa ogugamba nti yimusa okukkiriza kwo. Lift up your faith. Kwe tutambulira, kyekyoto kyaffe kye tukuma. Tulina kuyimusa kukkiriza. Omuyaga gwe tuyitamu gugenda kuteeka mu linnya erya Yesu Kristo. Olunnya lwana muhemu ne lugamba ne batya entiisa nene, ne bagambanga nti kale ono ye y'ani, kubanga omuyaga n'ennyanja bimuwulira. Haleluya. Kubanga ye y'ani ono. Bagenda tuuka ekiseera beebuuza, omuyaga guno guteese gutya? Buli omu akwebuuzeeko embeera gy'obadde oyitamu ng'otambuza ekintu kino kigweddewo kitya? Obulwadde obubadde bukuluma buwonye butya? Teweegulumizanga, osigala ng'ogamba nti Katonda yabadde mwene ensonga. Mukama abampeera omukisa nga tugenda mu maaso ge. Tubadde tutunuulidde omuyaga mungi, tubadde tutunuulidde embeera ze tuyitamu. Bankuba kyeyo Abannayuganda tufokasinga ku bintu ne twemu okugamba nti Katonda kino ekintu osobola okijjawo. Bannayuganda tutiitira omubisitani ne tumugulumiza mu maaso gaffe. Tulekerawo okugulumiza embeera mu maaso gaffe. Tuleke Mukama atulwanire, tuleke Mukama atuteeseza embeera eyo. Mu buli kyolaba mu maaso go mugambe Mukama, olaba oteesa omuyaga gw'ennyanja, kino kyotasobola kukola. So bagenda bange, tugende maaso ga Mukama, naye ng'ogenza olina okukkiriza nti embeera gy'oyitamu, obukosefu bw'oyitamu bugenda kuteeka mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Taata Kabaka w'abakabaka, tukoola omulungi waffe, mwoyo wuuyo ayita mu kibiina n'omukono gwe oguwonya, akutte n'ekitaala mu ngalo, buli mulabe wamukankanye, yeewanika emikono waggulu, omuyite omusabe akusumulule, muyite gwe omwoyo ali wano kati, muwulira ali wano leero. Battomayo teyasirika bwe yamuyanga uyayita, abasajja bamugamba asirike. Battomayo teyasirika, Yesu Katonda wange, nva wano nga nange mponye. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo mutukuvu, tuze mu maaso go nga tukusinza tukutendereza. Kyosaanidde, ozaana oli w'amaanyi, teri akwenkana, teri akufaanana. Katonda waffe, ye gwe Katonda atuwa obulamu, ye gwe Katonda atuwanirira, ye gwe Katonda atuyita amannya gaffe gali mu kibatu kyo. Weebala omutukuvu w'abatukuvu, weebala omusumba omulungi. Tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza ku lw'ekigambo kyaffe kyotutumira enkya n'eggulo, tukwebaza ku lw'embeera yonna gye tuyitamu n'otubeererawo omuyaga n'oguteesa. Weebala omutukuvu w'abatukuvu Taata. Tubadde nga tutuna ne tugamba kino kikize kitya, naye ate ye gwe Katonda
katonda ayogera n'emitima gyaffe omuyaga gubadde guli mungi mu ffe naye tukwebaza kubanga oyogedde n'omutima gwaffe tukwebaza nti olwoyo emyoyo gyaffe mukama kyova olaba tujja mu maaso go nga tugamba nti ozana oli w'amaanyi teri akwenkana. You are the Alpha, you are the Omega, you are the consuming fire. Woba ogambye kibe tewali agamba nedda, woba ogambye nti kituukibwewo tewali akigaana mukama. Yegwe katonda awonya endwadde, weebale ogwa tuwonyeza ebizibu byonna bye tubadde tuyitamu, weebale gwe asumuludde abalwadde ne bateebwa, weebale gwe asuubiddwa mukama taata kabaka w'abakabaka babadde ku bitanda ne bateebwa. Tukwebaza ku lwabo ababadde beetaaga okudda e Uganda nti abamu obazizzaayo mukama. Weebale omutukuvu w'abatukuvu, weebale gwe agula enzigi ezibadde zaggalwa. Oli katonda atalemererwa mbeera, oli katonda ow'ebiro n'ebiseera. Ffe baani bw'owadde ekirabo eky'obulamu. Nze n'enzisa ne muganda wange awulira ekigambo kino ngasa tukwebaza omulungi waffe. Nawankubadde mukama tetutambula nga bw'oyagala, naye gwe osigala otuwa empija, osigala otuyita baana bo. Tusaasire wonna bwe tutambudde obubi, tusaasire wonna bwe tubadde tutunuulidde embeera, tubadde tetufuna kyakulya ne tutunuulira obutali obwo ne tulema okufokasinga ku gwe katonda wange. Saasira ku lw'ekigambo kyo nti tukiwulira ne tuggala amatu, naye olwaleero gulawo amatu gaffe ag'omwoyo, oggalewo ag'omubiri mukama, gulawo amaaso gaffe ag'omwoyo taata, oggalewo ag'omubiri tulabe embeera nga gwe bw'oyagala ogiraba. So singa ffe we tugiraba naye tunyigiriza, so singa ffe we tutunuulira ekizibu ne kitumalako emirembe. Tujja mu maaso go nga tusaba otusaasire, tutambulira mu kwemulugunya, tutambulira mu mputtu malala sukuti ng'ate amalala gasuuza omusinzaawe yali omulungi ennyo n'omusuula ku nsi. Kitegeeza okyawa ekibi mukama taata, kibi kyonna ekibadde kitufugiramu olwaleero tusaasire okitunaze. Saasira ku lw'abakama baffe, bingi ebikolebwa mukama taata. Taata saasira ku lw'amawanga gaffe, saasira ku lw'ensi yaffe mukama, saasira ku lw'eggwanga lyaffe Uganda, saasira ku lw'abaana baffe, saasira ku lw'abazadde. Olwaleero tukomyewo gy'oli ffe abaana ab'endemu mukama nga tusaba otubeere, tusaba otusaasire. Yimirira ku luyi lwaffe kuba ye gwe katonda ow'ebiro n'ebiseera. Naaza ebyo byonna ebibadde bitufugiramu taata, okwetya obutekkiririzaamu nga bibadde bitufugiramu mu linnya lya Yesu Kristo. Weebale nti otuwonyeza ekibi ekibadde kitufugiramu. Bingi bye tutaatudde mukama, naye ng'obimanyi bitubadde bituyigganya, ng'omuyaga bwe gujja gukoona kuli ne tugwa. Naye olwaleero nga bw'otusimbye nate ogenda nga bw'oboggoledde omuyaga, tuze gy'oli kitange nga tukkiriza nti buli kyonna ekibadde kitulibigganya, ekibadde kitunafuya, bankuba kyeyo mukama. Wonna we twemulugunyiza abasibe mukama, wonna we beemulugunyiza mukama taata, saasira omutukuvu w'abatukuvu, saasira omusumba omulungi. Ku lw'abasumba saasira, ku lw'abasinza saasira, ku lw'abeegayiriza saasira, ku lw'abasibe mukama taata, ku lw'abatume bo bonna mukama saasira osonyiwe olw'obubbi obulimba obulyake mukama taata, ku lw'omweyo gyonna egibadde gitambulira mu baweereza abo mukama. Olwaleero tukomyewo tunaaze n'omusaayi gwo tusobole okusaanira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tujja mu maaso go mukama taata nga batugamba twete ensonga zaffe ez'amanyi taata. Mu kibiina kino be tukuŋŋaana nabo mulimu abalwadde, mulimu abakosefu, nga tuyimusa omukyala Sharon mukama taata, tumuleeta mu maaso go mukama ng'ayina embeera gy'ayitamu taata etali yabwa katonda mukama, etali eyo gy'oyagala mukama. Mukomeko kitange omuwonye. Tuyimisa Minatimindia mukama taata, tumuleeta gy'oli mukama. Mukama mukomeko kitange ku lw'embeera z'ayitamu mukama taata, yimirira ku luyi lwe, entalo ozirwane ziggwewo mukama. Ebirwadde ebibalumba mukama taata obiwonye bangi mukama taata, nga balina obukosefu nga tetubamanyi mukama, naye nga bankuba kyeyo balina okukola mukama taata. Twetaaga ggwe mukama ku nsi kuno mukama taata, teri kikulema, teri kyotasobola kubanga gwe wakitonda. Wadde omubi sitaani yasitula enfuufu, naye gwe mukama kataata ye gwe asitula omutindo. Tulabye nga omubi yasitula omuyaga mukama taata, naye we baakuyita nga banafuye, nga naffe tubadde tunafuye mukama, tukuyita nti taata omuyaga gutumalawo mukama taata. Ku lw'abankuba kyeyo nkuyita, tukuyimusa ku lw'omwana mukama taata, kabaka w'abakabaka, omwana wo mukama taata omulungi, kima naye mukama taata ne famire ye mukama tukwetaaga. Shalom akwetaaga kulwazeko ssero, ye gwe katonda awonya tata, wonya. Tulina tata waffe mukama taata omulwadde wa pressure, mukama taata wonya. Yimirira ku lw'omuzadde oyo mukama taata, omwana abaana bakyamwetaaga mukama tata. Tuyimusa tata famire zaffe abalwadde bangi,
abali ku bitanda naye nga tebalina jjanjaba abali mu mawanga Mukama abasibe bangi Mukama Taata twetaaga gwe Katonda asuubiza omuyaga ne guteeka nga bw'ogambye nti omuyaga guteeka ngoba oguboggolera olwaleero boggolera buli muyaga ogubadde gusituse ku lw'abankuba kiryo boggolera buli muyaga ogusituse Mukama mu maka gaffe amaka gayuuga enkya n'eggulo Mukama amaka galekeddwawo Mukama ku lw'abasingoozi Mukama Taata yimirira ekibi kibawalula Mukama Taata ne kibaleetera okuba nga bakemebwa naye Taata omuyaga ogwo gwonna gugjeewo Taata ku lw'abo abali mu courtship Mukama nyimusa abakyala Mukama Taata n'abaami abali mu courtship naye nga bagenda mu bufumbo obutukuvu nga bayaayaana Mukama siteetawo obusobozi Mukama Taata ku lw'abo ababadde baweddemu essuubi Taata Katonda wange nkwetaaga bangi be tusaba nabo Mukama Taata wano ku YouTube Mukama Taata nga balina embeera ze bayitamu muganda wange yimusa embeera gy'oyitamu gye yimuseewa Mukama mugabe Mukama Taata ku mulundi guno nvaawo nga kino kimponyeeko guno omuyaga ogubadde guyuuga mu maka gange gukomye omuyaga ogw'okuba nti Mukama Taata obufumbo bwange bwe buyuuga omwami owange yafuna omukazi omulala yafuna kino bannange olwaleero tukuyimusa Mukama Taata ofuge Taata kabaka wabakabaka tuyimusa Mukama Taata abakyala abali mu kunoonya abaana Mukama nga babuze nga babuyaana nga kaana bwe yabuyaana naye gwe Katonda eyawakaana Taata leka obawo bateeseza omuyaga buli omu ayogedde kinaayogedde kiri naye gwe Katonda w'obujulizi leka obawe ng'amaanyi go bwe gali mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata nyimusa abakyala abo Mukama Taata abali mu zzaaliro nga babanjabisa Mukama Taata nga babagamba temusobola kusindika Mukama Taata naye ate nga ye gwe Katonda eyabeerawo ku lubereberye abakyala b'Ebbulaniya baazaaliranga na mu bufunda ne bazaala abaana baabwe Mukama leka ozaaze abali mu operation room Mukama gwoba operatinga Taata abalwadde ba cancer z'abaana Mukama Taata wonya Taata abalwadde ba sickle cells Mukama Taata balwadde ba pressure ulcers Mukama Taata Taata ebirwadde by'ekikyala ebirumba abakyala ebyakandida Mukama Taata yimirira ebirwadde by'emigongo ekifuba Taata twetaaga gwe nkweta ku lw'abankuba kyeyo Mukama Taata abo bakoze ssente zaabwe naye ne zibbibwa mu bisitaani Mukama Taata yimirira wakati waabwe lyowe emyoyo gyabwe Mukama Taata tobaganya kufa tobaganya kwetta abamu beekyaye naye Mukama Taata ku lw'omuntu oyo abadde agenda okwetta omwami oyo omukyalo oyo abadde agenda okwetta nedda kigaana teesa omuyaga ogwo Taata teesawo omuyaga Mukama Taata guteese Taata omuyaga Mukama Taata ogw'abankuba kyeyo abali Mukama Taata mu mbeera embi etulugunyizibwa ku lw'abakama baffe Taata yimirira leetawo obumu Mukama Taata wakati w'omukozi n'omukozesa lwana ku lw'omuyaga ogusitusensa n'eggulo Taata leetawo enteeseganya wakati ya gavumenti ye Uganda ne gavumenti y'ensi endala zetujjamu okukola Mukama wabeerewo obumu ayikitange wabeerewo enkwatagana abakozi bayisibwe ng'abantu Mukama Taata kabaka wabakaba tulabanga jjajja baffe Ibrahimu yava mu nsi ye n'agenda mu ddala naye Mukama Taata wabeera wamu naye Mukama naffe bannayuganda tuyimusizza fulaga yaffe nga bwegamba nti for God and my country yimirira ku lw'abannayuganda Mukama Taata tuyimusa abo Mukama Taata abamazeko kontrakiti zaabwe naye nga Mukama Taata omubi akyabakwatidde mu nju mwe muli omukyala Fibbi Mukama Taata kabaka w'abakabaka nkukoowoola ku luuyi lwe mulwanirire Mukama Taata tewabangawo ekimukwatako Mukama muyimirira ku luuyi lwe Katonda wange mukozesa eby'ensonga wamu n'abakyala abafaanana nga ye Mukama ng'omubi ayagala bazingizaako kubakwata Mukama Taata leka aleme okwerwanira ng'omulwanire lutalo lwe Mukama Taata leero yesaleesale ye Mukama leka wabeewo ekyenjawulo Taata leka wabeewo obujulizi ssebo twetaaga obujulizi obuva gy'oli oli Katonda ku lw'abo abakyala abamazeko kontrakiti ku lw'abaami abaagala okudda ewaka Mukama mwe muli Mukama Taata omwami Mukama Taata Alex Mukama muyimusa gy'oli Mukama Taata oli Katonda w'ebiro n'ekiseera Taata yimirira ku lulwe Mukama ebyo ebikwata kino ne kireeta kino ne kijja ne kino ne kikwata Mukama Taata yimirira ku lulwe baagala kudda waka Mukama leka ekisa kyo kitambule nyemosa buli mukyala buli mwami Mukama Taata abadde asibiddwa mu bisitaani wonna wabadde akwatiddwa ezo mpaaka faya Mukama ezikomawo nga tumaze okukwata ku byaffe tuze kumako omuliro setaani va mu bulamu bwaffe setaani fuluma amagenda gaffe ebibadde bitulemesa Mukama Taata okukwatagana ne bakama baffe ebibadde bitulemesa Mukama Taata mu nsi yaffe okubaamu emirembe sente zaffe obutabaamu valyu olwaleero tuzijjabulula tuzijja yeeyo gye zaateekebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata tuyimusa ensi yaffe Uganda gifuge nga bw'ogamba nti fuga olya ne mayika tuleka efuge mu linnya lya Yesu Kristo ng'oba ofuga lwanirira okubisitani omwoyo gw'okuyiwa omusayi tugugaana emyoyo gy'akisidenti tugigaana emyoyo gy'okufa nga tuli bato tugigaana tuyita obulamu obujja yegwe Katonda bulamu yegwe Katonda gaba ekisa ekijja twetaaga okwagala muffe okuwambatira emitima
gyaffe egizito yegimenyese Mukama Taata egitakyalina kwagala gifuna okwagala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Webala omutukuvu w'abatukuvu, webala omusumba omulungi, tuyimisa buli so kinoomu ku lw'embeera gy'ayita Mukama Taata n'omuyimusa gy'oli Mukama. Beera wamu naye Mukama Taata, kabaka w'abakabaka, mu buzibu bwonna bw'ayitamu mulwanirire paka wootuuke gy'akoma mu linnya lya Yesu Kristo. Ye gwe Katonda alwana entalo ez'omubiri n'ez'omwoyo. Taata yemerera abakyala baagala abaana, Polini akwetaaga, abaana abalwadde basikoseero, yemerera Taata tukooya amalwaliro naye ng'ate ye gwe dokita w'abadokita. Tukwebaza kubanga bwe tukusaba owulira, tukulabyeko ng'okola obujulizi nakati osobola okukola buli bujulizi mu ebyo bye tusabye ne bye tutasabidde Mukama Taata. Abalwadde buli kirwadde eky'olukonvu ekibadde kirumbye omuzaanawo Mukama, olwaliro kiwone mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale omutukuvu w'abatukuvu, webale omusumba omulungi. Tuyita malayika Mikayiri okwetooloola essaala yaffe, okwetooloola ekyoto kyaffe Mukama Taata ekyalifu tapya faith Mukama Taata, kabaka w'abakabaka, obukuumi obunywe tunywereze mu butukuvu n'obutuukirivu. Ayi Katonda wange, tubeere abo abantu abaweereza abasaanidde, tubeere abazaana babaweereza mu oyo ne mu mazima. Tukwateko buli sekinoomu bwenkuŋŋana naye Mukama Taata, tuyimusa akawunti zaffe gw'oba ozifugirako mu linnya lya Yesu kubanga kyekyoto kyaffe kye tukumirako. Tunaakumirawo ekyoto Mukama Taata, tuyimusa buli omu Mukama Taata avaayo n'atwala akaddeke. Mukama mukolere ebyekisa, omulwadde omuwonye, omusibe ateebwe, abadde balina baweddemu essuubi baddemu essuubi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale omutukuvu w'abatukuvu. Taata nga tuvaawo fuga abagenda okwebaka kulembera, abagenda okukola kulembera engendo zaffe, abagenda otambula engendo zaffe tuziringisiza ku ggwe Katonda omulamu. Abagenda olinnya ennyonyi gw'oba ofuga, buli kidduka kye bagenda otambulamu gw'oba ofuga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Webale Yesu, webale kabaka w'abakabaka, webale omusumba omulungi. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwe byagala bikolebwa mu nsinga bikolebwa mu ggulu. Tulema yaffe yaleero esonyiwa kwonoona kwaffe, nga naffe tusonyiwa abatonoona, totwala mukema naye tukolera omubisitani kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okisa ekimu eky'omwoyo omutuukirivu ne naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Taata ekisa kyo kifuge buli omu waali, buli munnayuganda waali, buli muntu yenna gwe nkuŋŋaana naye Mukama Taata ekisa kyo kimukuume. Abalwadde ekisa kyo kibawonye, abasibe ekisa kyo kiteebwe, abasibe ab'omwoyo n'omubiri bonna olw'ekisa kyo kirabisibwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekisa kyo kifuge wiikendi, ekisa kyo kifuge omwezi guno, ekisa kyo kifuge omwaka guno mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Haleluya. Agana bange twebaza Mukama ku lw'akaseera kano. Mulwadde Mukama agenda kuwonya, abadde aweddemu essuubi ligenda kudda mu linnya lya Yesu Kristo. Mbaagala nnyo, mwebale kumpagira, mwebale kunsapootinga naye teweerabira. Bw'oba ofunye akadde kyeyalengerako musheyalengereko, komentinga. Muba olina embeera gy'oyitamu, komentinga, tusobola ogisheyaringako neeterera mu linnya lya Yesu Kristo. Yagamba abali babiri abasatu ali bamasekati gaffe, kati ki ekiyinza omulema? Mbaagala nnyo naye nga Yesu Kristo yasinga okubaagala. Mwebale okunjagala bambi, nsiima sina kyakubawa naye Mukama abampeera ekyo kyemusinga okwagala. Baagaliza olunaku olulungi, ekiro ekirungi, abagenda okwebaka bonna, buli omu essaawa zo gy'oli. Mukama afuge mu linnya lya Yesu Kristo. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu enikesemu. Shalom, shalom, shalom. Sayuni empologoma ya Yuda fuga, Yesu Taata fuga. Jesus reigns.